Omusanga byaweddewo. Badema nti wagibaddemu. Ate natugera bibyo. Ate n'omusaayize basikirabitwala. Mama kachoka mu musayi n'omusayi okuteka yate omuntu abafudde mu ngabo. Emito gyonna nejeera ne Ebadde mmeri sino tulaka eringa mmeri eri Kagondi banengere. Chama n'okuruka ya kyalo kumala. Nemote Sewu Oyagala kuntwaliramu. nakufunye Nakufunye dda. Nsobola okwogerako ng'omugwa makoza ku luguudo luno yabadde alimu bamusimyemu nga yafuuse temuli. Bamunyanga tegwawonye. Gonna doni eri wano tetegeerekeka. Sawa nga 8 eva Kampala. soko gulewe mabega tulabu bamwe ebiri. Zino mpapula z'abasomesa kuzizi z'abantu byabagenzi tetumanyi byabaani naye buli muntu amanyi nti yatambudde etudde e Masaka buli mwalaba eki eddoboozi abamanyi bananyini engato zino tusaba nonyereze ku bantu bamwe abadde bava e Kampala nga badde e Masaka zo zonna z'abakazi emu tuli Kalungu mu Buddu Ekiri Kamunga district. Manya Kalungu. Abantu bonna bafudde. Kiri wano atogo. Njogera kunyomezaamu.
ne ate nga ndabe wantu tewali iriwe yayo ngoli mukambwe nnyo naye njiriko sebo aye badde olekera Kampala ya musenyu 14 bakakasiddwa bafu Ismail Simonda tawa zibadde nga musango ofisi ya muto wange nkubira laga nti muganda wange mukulu wa Karim afiire mu accident naye nga Katonda wa buyinza Karimu faakwe twawongeddeko eggwene muto wange era nga tulina meeting wiiki eno yennyini bakulokutaano etulamu meeting kyanza okugamba ngambye nti essimu gye bakankubira kati bambe Karimu afunye accident mu Lwera batumereganye ne snow tracker naye mu mmotoka temuvuddemu okunoonyi nesimu yange ya smartphone so era abadde chairman we Masaka Sije Masaka we yadde chairman waabwe naye alhamdulillah ate tusaba wakisibwa Allah abeere nga musonyiwa ebyamusobako emmotoka yaweddewo mulwera nakubye ekiro zaalinakolaki nimba ayinza okuba yabiyisizaawo ate obiyisaawo nabengaaolayanatunona badde enkooyi biyisizaawo ebintu nojja bifuna kumanya nagitesesaawo mu nekitundu nanetera munokyuka mulimu nentenda pakasaawa 8 nakita yankubidde ekiro saawa kaagana nabe ne bonna baweddewo nedduleevu nabadde mmanyi alimba ntedde ku makya nagesanzeemu ku byawonyewo biriwe yawonyewo tegitumanidwepa madde mumanyi kuba madde teromotika era nadde mmanyi nabiyisizaawo atera okubiyisaawo nangamba nabiyisizaawo nga manyi kala ambuzaabuza kuba gwe nakubidde nangamba aye motoka efunye obuzibu amanyi alimba kumbe emotoka yafudde akwakisinga twabaddewo wano atulaba nenga akabenje kavudde kuwa sinotulaka yavuze obubi owa takisi yabadde ava Kampala ngadda Masaka wasinotulaka nga ava Masaka ngadda nabyewange kati ageza kuyisa kusawo obateka ku kkubo buhampusi olinga okola nga hampusi kati yakubidde wa takisi bonna abantu babaddemu bonna ne bafa tewali n'omu awonyeewo naye tumanyi bafudde Owasinotulaka yalonyeeyo owakamunyeeri naye nga kivudde ku kutiya zino ze baapakiramu omusenyu abasajja b'omusenyu bano bavuga bubi naye ng'ensonga kwe yavudde bano abachina bagenze ne bakiika ebikutiya mu kubo ebikutiya buli motoka yonna yeewala bikutiya kati bwebyewala zeeyambadde zokka emu ebadde edduka bikutiya ne zeeyambala kati emu eno enene yawaludde kalo n'ekaleeta ng'akaveera n'ekasindika n'ekaleeta wano abasajja b'omusenyu bo baafuuka oluguudo lwafuuka lwabwe emmotoka entono tebazifuula nga mmotoka abantu baagala kumalawo abantu okubamalawo bumazi oluguudo batuyambye batukoledde oluguudo sipiidi zaasusse tusalamu hampusi beetaaga kutuyamba ne bakendeeza ku sipiidi
ne basobola okubeera obulungi naye speed zisuse ab'omusenyu buno kyali badde kisaana n'ab'omusenyu ne babagoba ku luguudo ne babaza mu luguudo lwabwe ne balekera obumotoka obutono batereezeza oluguudo buli motoka yona speed gyeriko nene era weegwa terekamu wadde muntu n'omu. Abachina batuyambe mu Lwera batutereko oluguudo lw'ebbali ebigoma babireka byasamye omuntu emotoka ekusenda ogiraba ng'ejja ng'ate tolina wakudda olina ggwa mu kigoma tusaba batutereko oluguudo lw'ebbali batuteremu ku campus tebaziteka ku saidi emu baziteke mukubo nanga limalayo omuntu singa bavaayo ngasobola okulinnyamu tebateeka ku saidi emu kubanga omuntu ava e Masaka webateeka ku saidi eyo naava e Masaka aba anoonya kubo ddungi wanjukira waliwo ekkoona waliwo abaana babeera bagenda ku masomero waliwo ab'ekirombe babeera bava mu birombe babeera baweta okugenda e Kampala abamu nga badda Masaka ate nga nabava e Kampala babeera baleeze kati awo accident eba ekyasobola okubeerawo. Abakola oluguudo balikendeeza ambusi ze bateeka waggulu ku motoka wezirina okuyita ambusi nini motoka tesobola kuyitawo zeeriraana eri wansi okana nga zikolera omugenyi kubanga yaviiridde ambusi n'alumba ow'e Kampala naye bakawuliwo Kampala gy'alina okuyita nga ambusi nini. Nze ntambulira nnyo ku luguudo luno kubanga nkolera emirimu gyange naye abantu buli omu tasaasira buli omu afa ku budde nakidduka kye kyavuga ndagawa alagawa naye nga tamanyi nti aliko ne bannaabanga avugira mu lujja lwa jjajjawo oba olwa maama we naye nga twetaaga okwegendereza nga tuvugira ku luguudo no n'abakola oluguudo basobole okuteekamu abantu engeri gye banaabasobola hampusa oba ebintu ebinaasobola okuziyiza okutambulirako obulungi twetaaga okwegendereza ku kintu ekyo tusobole okutaasa obulamu bwa bannaffe base yagudde nga tuli wali nga tulimu sabitegedde nga tuli wali wamala tumukunywa twabadde wali wa Sayuni emukunywa kakati bawudde ekido ekikola ki ekibaluka nzije najjize n'omwebe gwange nga netamiridde esanga base ekoze eki nga yeefumiseeyo nga n'abantu abamu bakoze eki babajjayo dda kakati netubanga abajjayo naffe okukola ki okujjayo omukazi bwe namuteeka essimu zabaddezi n'enziba oli omuwala wawali era isobola okuba nga akola ki kube nagenda tulawo bakola ki asi naye nga essimu z'ogamba naziwadde oli omuwala wawali gwe naziweze weeru zabadde 2 emu yabadde ng'eyatise endala nga namu abasajja b'ennabewanga bebazze jukira bo babazze nga guli mulimo gwo gulinga mulimo bana ojjeyo sente muki omuggyeko sente mu nsawo kozi banaye sente mu nkebere bagaza okukebera mu nsawo ng'ekyamazima mulimu essimu yange enabadde nayo ey'omu ngalo era ya simaati nga nkebera mu nsawo mwadde mu nusu olu 10